Oluvannyuma lw'amaaso moja okulabikira mu bifaananyi ng'ali mu ggwanga erya Namibia batandika okuteekawo embeera nti oboolyawo Omutanda tali bulungi, wabula Kamalabyonna avuddeyo enfunda eziwera ng'ategeeza nti Ssaabasajja ali mu kujjanjabibwa, naye era bangi baasigala tebamatidde wano abataka ba Buganda bwe batyo beesitula ne bessa mu ddene paka mu ggwanga erya Namibia okulaba Omutanda, wabula ab'ebyokwerinda tebaabaganya. Naye bukyalubanga lwa Mmindi oluvannyuma lwa viiza y'empalabwa okuggwako akyusizza obuufu bw'atyo n'akomawo okwabo bwe ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero nga Kamalabyonna wa Buganda bw'annyonnyola. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri akomyewo mu nsi ye ng'ava mu nsi y'e Namibia gy'abadde okumala emyezi 3. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire enkya ya leero ku Bulange Mmengo, Katikkiro Charles Peter Mayiga azzeemu ebibuuzo by'abo ababadde beebuuza ekyatwala Ssaabasajja e Namibia. Ssaabasajja Kabaka okugenda e Namibia yasooka kugenda Bugirimaani. Abasawo b'eyo be baasemba Omutanda agende e Namibia mu kifo ekyekusifu asobole okuwummulako ng'abasawo ab'e Bugirimaani n'aba Namibia bwe balondoola obujjanjabi bwe. Mu kubeera e Namibia abasawo baayagala Sseggwanga aleme kukola mirimo wadde okutaataaganyizibwa kubanga okuwummulira eweekusifu y'emu ku ngeri ezaali zimusobozesa okussuuka. Katikkiro alambuludde eri abo ababadde babungeesa amawulire ag'obulimba agakwata ku Ssemunywa. Tubategeeza nti amawulire amatongole agakwata ku Mufumbyagganda gafulumizibwa Katikkiro oba minisita wa Kabaka ow'amawulire, ate n'abo beene baba gafulumya ng'ab'omusaayi gwe. Ono atangaazizza ku ngeri ensonga z'obulamu bwa Ssaabasajja gye zirina okukwatibwamu. Ensonga ezikwata ku Kabaka oba omuntu omulala yenna ez'obuntu ng'obulamu tezibeera nga mbaga. Embaga ebeera mu kidaala era buli asanga yanyumya ku ndabika y'omugole. Ensonga z'obulamu tizimala galalaasibwa era omusawo tasobola kwogera ku mulwadde we eri muntu yenna okuggyako nga gwajjanjaba yayagadde abeeko gw'agamba. Ffenna tumanyi nti Nnamunswa wa njawulo kubanga waffe ffenna, naye era abeerako eddembe lye ery'omuntu mu nsonga ng'ezo ezikwata ku bulamu bwe. Okuva edda lyonna ensonga z'obulamu bwa Bukaajumbe tezaabeeranga zaakwanamya, era abamu mumanyi olugero lw'akamwa kabi akassasiro ganga. Oyo yayanamya ebyali bikwata ku bulamu bwa Ssemanda era n'atwalibwa mu ttambiro n'aggyibwako omutwe. Kabaka Mutebi yatugamba nga tujaguza bwe gyali giweze emyaka 3 ng'ali ku Namulondo nga 31 Julayi 2023 nti waliwo abantu abatayagala Bwakabaka. Abo be mulaba aboogera ebya Swakaba ku mitimbagano be bamu ku bo. Bawendule era basasulwa ensimbi okuvvoola ennono n'ekitiibwa ky'Obwakabaka. Beefuula nti boogeza kwagala naye balimba, baliko ebiruubirirwa. Ennono bw'ogivvoola, ekitiibwa kya Kabaka bw'okityoboola, bw'oyogerera abaami ba Kabaka amafuukuule, bw'olumbagana ab'omusaayi gwa Kabaka oba oyagala kuyenjebula Buganda n'ekiruubirirwa eky'okusuula Obwakabaka. Abantu abaseketera Obwakabaka bali wano mu Buganda okusinga mu Kampala. Bavujjirira abatamanya ŋŋamba ebweru wa Uganda mu bibuga eby'enjawulo bye tumanyi obulungi. Abo basinziira eyo ne bafumbirira ebintu ku Bwakabaka nga baagala tunafuwe. Abantu abo mubamanyi, naye ndibababuulira omulundi omulala.
Tulinayo n'abantu ab'ekikulu ekirala abakola ekiro n'emisana okunafuya oba okukoonaganya amasigo okutudde Obuganda. Mukwataddamula alabudde abo bonna abeenoonyeza ebyabwe. Abo abatwalirizibwa okubasusizaako amenvu bajjukire Omuganda ky'agamba nti akusigula mu malinnya bw'ogwa akuyita kadduwa nnema. Kyokka naffe tetutudde era tetujja kutunula butunuzi ng'omutanda waffe atyoboolwa. Era twagala Obuganda bwemuukiriza abo bonna abalya obuggalamatu olw'obwagazi bw'enswa. Abantu bano abawendule be babadde beekangabiriza ne bagenda ku bitebe bya Namibia mu mawanga ag'enjawulo ne beekola obusolosolo obutuswaza nga bagamba nti babanja Ssemaka. Abamu ne mu Namibia baazanyirayo obuzannyo buno. Olw'Obwakabaka bwa Buganda neetondera gavumenti ya Namibia n'abantu ba Namibia bonna olw'enneeyisa y'abantu ab'olubatu abatalina buntu bulamu abeeraliikiriza ab'obuyinza mu nsi y'e Namibia so nga Ssebunnya bwa Musota gye yali awummulidde. Ono avumiridde abo bonna abeeyisa mu ngeri etasaana abaafuuka ekijjolooto mu ggwanga erya Namibia era bw'atyo ne yeetondera gavumenti ya Namibia anti gunsinze aliwa bitono.